Bannayuganda bangi bakyagenda mu maaso okufiirwa ensimbi n'emirimu olw'omusolo omujja ogw'ekitundu kimu ku buli 100 gavumenti gwe yatandika okujja ku mobile money nga lumu omwezi guno. Embeera eno ereesewo okukubagana empawa mu bakungu ba gavumenti nga n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni mw'omutwalidde naddala ku muwendo omutuufu ogw'omusolo ogwalina okuggyibwa ku bannayuganda. Newankubadde kampuni z'amasimu zijjako omusolo gwa kitundu kimu ku buli 100, Pulezidenti Museveni agamba nti omusolo guno gwalina okubeera obutundutundu 5 ku buli 100. Wabula omukugu mu by'emisolo okuva mu kitongole ekya PricewaterhouseCoopers Francis Kamulegeya agamba nti Pulezidenti yazannya byabufuzi kubanga omusolo guno gwateesebwako olukiiko lw'abaminisita era ye kennyini n'agussaako omukono nga 21 omwezi ogw'omukaaga ng'akimanyi nti gwa kitundu kimu ku buli 100. Kyekiri mu bbago palamenti lye yayisa n'eriweereza omukulembeze aliseeko omukono. Ebbago eryo kaakati lyafuuka tteeka Act of Parliament era tulirina wano liraga bulungi nnyo nti no omusolo guli 1%, so si 0.5%. Gye buvuddeko minisita omubeezi w'ebyensimbi David Bahati yategeeza ng'omusolo guno bwe gutalina kuggyibwa ku bantu abasindika ensimbi ku masimu gaabwe. Kyokka Kamulegeya agamba nti kino kimenya mateeka kubanga etteeka Museveni lye yateekako omukono lirambika nti omusolo gulina kuggyibwa ku kufuna, okusindika n'okuggyayo ensimbi. Kati bagamba nti nno bw'obeera ng'ozirisiivinga tewali musolo, ekyo kirungi naye etteeka si bwe ligamba. Bwe bagamba nti nno bw'obeera nga oziggyako mu bank account yo ng'oziteeka ku mobile money account yo, ekyo kirungi nti tewali musolo, ekyo kirungi naye etteeka si bwe ligamba. Kamulegeya era awakanya n'eky'ekitongole ekya URA okusonyiwa abasasula omusolo guno ogw'ekitundu kimu ku buli 100 eri ekitongole kino nga bakozesa mobile money. URA kyekoze kikulaga bulazi nti nno lino etteeka si lya bwenkanya. URA egezaako okutereeza ekintu naye ng'etereeza kyabwe kyokka. Newankubadde gavumenti eteekateeka okukola ennongosereza mu tteeka ly'omusolo guno n'ekigendererwa eky'okugukendeeza okudda ku butundutundu 5 ku buli 100, Kamulegeya agamba nti omusolo guno gusaana kuggyibwawo kubanga gulubirira kujja musolo ku nsimbi ezaggiddwako dda omusolo mu nkola endala. Nze mukulaba okwange palamenti bweddamu okutuula eyogere ekintu kimu lino etteeka liveewo. Kuba ennaku 5 zokka olaba obuzibu obuliwo. Abantu beekyaye si lwa ssente ezibaggyibwako naye olw'engeri ssente zino gye zibaggyibwako n'obwenkanya bwakyo. Gavumenti eruubirirwa okufuna omusolo gwa bombi 115 mu musolo guno. Wabula Kamulegeya agamba nti ensimbi zino zisobola okufunibwa mu musolo mulala gavumenti gw'ejja ku makampuni g'amasimu gamba nga ku airtime, amasimu agakubibwa n'obubaka obusindikibwa. Bannayuganda balindiridde okulaba ba gavumenti eneewuliriza abakugu nga bano oba enaagenda mu maaso n'enteekateeka zaayo. Ziwa NTV ku ssaawa emu.